Obuzibu bwonna buva ludda wa? Obuzibu buva nti omusajja ono yamanya nti obwakabaka bwonna mu Uganda si bw'amaanyi ng'obwakabaka obwaffe obwa Buganda wakati. Kye yakola olw'okuba nti yamanya nti Abaganda basajja bayivu, basajja bagezi, baagala Uganda, baagala n'eggwanga lyabwe lya Buganda. N'atandika okugenda nga atema empende ez'okuba nti ajjawo betwandiyise emiti eminene egyandibadde gifuuka emiziziko mu nkola ye ey'emirimu gy'ayagala. Era bano abasajja ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka singa badde bakyali mu Bwakabaka nga we bali, bino byonna tebyandibadde by'okweraliikirira. Njala kubamenyera amannya gano era okuva lwe gaava mu Bwakabaka bwegava mu Uganda, Uganda yafuuka matongo mu byobufuzi, mu byenfuna ne mu Bwakabaka bwonna bugenzi budobonkana olw'okuba nti abasajja bano police babajjawo nga Museveni alina ekigendera babajjawo. Ntandise bwe nti ono nno omugenzi Mayanja Nkanji, Josh Mayanja Nkanji yali musajja munnamateeka omuyigirize yali agala obwakabaka bwe. Oyo omuku mu muti ogwasigulwa ne gujja mu bwakubo. Ne tugenda kuwa ekitiibwa John Sebana Kizito, ono nno naye Katonda yamuyita. Ne tugenda kuwa ekitiibwa Abeka Kakyama Mayanja, oyo naye Katonda yamuyita. Ne tugenda kuwa ekitiibwa Abel Kafumbe Mukasa, oyo naye Katonda yamuyita. Ne tugenda kuwa ekitiibwa Sulaiman Kigundu, oyo naye Katonda yamuyita. Ne tugenda kuwa ekitiibwa Samson Babi Mulukisekka, oyo naye Katonda yamuyita. Ne tugenda kuwa ekitiibwa Sam Kaleganjuba, oyo naye Katonda yamuyita. Ne tugenda kuwa ekitiibwa Dr. Paulo Kawanga Semwogerere, oyo enkuyege zikyamukubira enduulu. Naye kyonna kye yalaba ekyamutiisa okutuusa omuteeka erubaga okusirikanga omusajja mukulu atali mu Buganda era atali mu Buganda kyali kikulu. Nkiddamu kyonna ekyasirisa kakensa Paulo Kawanga Semwogerere okumufuula nti ne mu Buganda taliimu ne mu Uganda taliimu kyali kikulu. Era abayakiraba bw'omu kyandibanga tali kinyumizaako na muzzukulu we. Kyandibanga tali kinyumizaako na muzzukulu we. Amannya gano g'emmenye gaali ga nkizo nnyo mu kuzzaawo Bwakabaka n'obbukuuma weppo n'obbuwa amagezi. Omumpembe Yoseeri Lutabayisirwa mutabani wa Kalekyeza, abantu bano bonna yagenda amenya mu jjenje kalo bajjawo. Wano watuukira okuba nti bo balina abantu bebajje bateeka mu mpaji mu system okujja nga batambula okutuuka we bali. Wano nno wetutuukira okuba nti baleese omusajja omumpembe eyayita mu mitendera egimu egiyitibwamu abakulembeze okujja okusaavinga oba okuweereza Obwakabaka bwabwe. Omwami ono eyeyita Charles Peter Mayiga yayita mu mitendera gyegimu abakulembeze bonna gye bali bayitamu okuva ku ssentendekero Makerere eyayitibwanga Nkoba za Mbogo. Era we yayita mu Nkoba za Mbogo n'atuuka okuba nga asaavinga Obwakabaka obwamulowozesa nti Obwakabaka bwagala nnyo. So nga ate omwami ono yali mutendeke nga yali jidde ku nsonga ya kusanya Obwakabaka mu ngeri obw'emu endala. Nze ng'omuntu nina obuvunaanyizibwa okwogera ku nsonga zino kubanga genda wansi gye nnaafundikira vidiyo eno nja kubategeeza lwaki nina eddembe okwogera ku nsonga zino, lwaki nzoogerako kubanga zinnuma ng'omuntu amanyi Obwakabaka obulombolombo n'ennono. Ntandise bwe nti omwami ono bw'amala okuva Makere ku ssettendekero ng'amaze okuyita mu kibiina kya Nkoba za Mbogo ekiyitibwamu Abaganda bonna abajja okuweereza mu Bwakabaka bw'e Mengo. Kumba omwami ono yali ateekebwa omusajja omukulu looya, omusajja omufere omuyaaye John Katende okumufuula Katikiro. Bajja bakola enkwesese okuba nti balemesanga bakatikkiro abaliko okutuuka ero yatuuka okufuuka Katikiro. Era gino ebintu babikola bulungi nnyo okuba nti bamutendeka okuba nti atuuka waatuuka. Bw'amala otuuka mu yafeesi eno ne yeefuula obugere n'atulaga kkala ze entuufu. We yajjira ebibiina ebyali lunyenga biwerekera Ssaabasajja n'omukuuma weppo n'okuba nti babanja ensonga ezimu eza Buganda. Ebibiina bino bye biki? Wabeerangawo Nkoba za Mbogo ekennyini mwe yayita ekennyini yagyewerera n'agijjawo. Weewuunye okuva mu lubuto lwa nnyoko ate n'omala nnyoko n'omusamba eggere oleme okufuna baana bagenda kudda ku mugongo, kiba kikolwa kibi nnyo. Nkiddamu omwami ono okuwera Nkoba za Mbogo mwe yayita kibanga kikolwa omwana wanaasamba nnyina olubuto n'ofuna ekikyamu n'ataddamu okufuna dde omwana yenna ava mu lubuto lwa nnyina, kiba kitegeeza n'aba nadda ku mugongo bonna oba obasse
kyekye kikolwa mumpulidde bulungi Mayiga kye yakola n'asaanyawo nkowa mbogo ne zisaasaana Buganda Nkerettanyi n'agisaanyawo Bangawo n'abasaanyaawo abakuumi ba Ssaabasajja ab'ennono bonna abambowa ab'Enkerettanyi aba buli mugaso gonna n'abajjawo pozzi nga baleeta enkola yaabwe eyamusibira mu bbwa okuddira omutanda waffe omuwa amagye amagwira okujja omukuuma mu kusooka enkola gye baakola ey'okuteekawo amagye mu gagenda kukuuma Ssaabasajja baasooka ne bawandiisa abaana Abaganda bennyini okubaleeta okuba nti bagenda okukuuma omutanda ne bagenda okutendekebwa bulungi nnyo ne bamala emisomo gyabwe ne baleetebwa baakuumawo ebbanga mpawe kaaga ne batandika obbajjamu omu ku omu nga basuula ebbali buli gwe bajjawo baleetawo mutamanya ŋŋamba buli gwe bajjawo baleetawo mutamanya ŋŋamba buli gwe bajjawo baleetawo mutamanya ŋŋamba mpaka lwe twagenda okkizuula nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yeetooloddwa abasajja aba SFC abanyamulenge era be bamukuuma badde bamukuuma ebbanga eryonna yensonga lwaki bamuteeka kanyaga n'ekisaakaate okuba nti tewali bubaka bwonna bumutuukako olw'ensonga bamanya kye bagenda okwogera ndiwa kye bagenda okukola nga kyabulabe nnyo oyo Buganda kibi nnyo omuntu okujjako abasirikale b'ab'ennono okuterako abasirikale abe bawa command era basobola okugamba babawa ebiragiro n'abagamba nti olwali mumanyi nti omuntu oyo tasulawo kubanga balina emmundu balina ebiragiro ate bano basobola okukola ekikolwa ne babulirawo ddala nga tebalabika so nga ate bano abaana ab'ennono abasirikale bate basobola kukola kintu ekyo kubanga bamanyi bakuuma nnamunswa waabwe bantu tebakuuma nnamunswa balowooza bakuuma bukuumi muntu wa bulijjo awo nno we twatandikira okwekengera ku nsonga zino ezigenda mu maaso era omumpembe y'omwono tulabye nti ku Bakatikiro bonna abazze bafuga teri muntu abadde na konvoyi y'amagye emukuuma nga mwami ono kumbe naye yeesibako olukomera ng'alina bye yeetangira ekyo batukiba tukimanyirize bulungi nnyo tugenda tulaba omuntu ono engeri gy'agenda kola mu bintu okuteeka ebintu bino n'abiteekawo ng'agenda abikola mpola mpola ng'abiteekawo lwali teruli busa ebintu bino nzize mbibagamba mbibannyonnyola nga mbitegeera bulungi nnyo lwali teruli busa ntandika okukola puroguramu zino njogera ebintu by'e Buganda ensonga nga bwe zitambula biki lwali teruli busa nezija ne bategeeza nti omutanda ali mu buzibu era enkwesese z'okutta Ssaabasajja Kabaka zigenda mu maaso n'ezibanyonnyola bulungi nnyo n'ezibalambulira ng'omumpembe ono asirise ng'akimanyi bulungi nnyo ebintu ebigenda okukolebwa olw'okuba ebigendererwa bye byanjawulo ne kufa eby'Abaganda omwami ono azze akola ebintu bingi nnyo nga gye nnaasembera ono nga gye mbagamba naye lwali teruli busa omutanda n'agenda ne yeekimira ebiwandiiko bye nga mu mateeka talina bikima olw'okuba nti baagala muswaza lwali teruli busa omutanda n'abinnyika mu nsuwa n'agenda ewa Kasujja n'agenda ku ggwanga ery'omuliraano okufuna obujjanjabi era bw'afuna obujjanjabi abampembe bano bennyini baasirika tekuli n'omu yayogera Kalooli Charles Peter Mayiga wasaanya muloddoka yasirika mutabani wa Kalekyezi n'asirika ne batabuulira Baganda n'abantu bonna Ssaabasajja Kabaka gye yali alaze nganze omuntu akwatibwako ensonga atasobola kusirika n'ensituka nenga wandibanga waliwo ekikyamu ensonga zino zisaana okugobererwa n'ensuula ennyonyi zange zinamunkanga enkessi ne zigenda zinkettera amawulire gange bulungi nnyo n'ezijja n'enzibagamba waliwo okubagana empawa wakati w'emikutu egyali gisasuliddwa ensimbi okuba nti girumba nze ne mbagamba nno nze nja batereza mulina okubeera bulungi nnyo mbalaga ekituufu kye kiriwa kino nno lwali terulirunye ngabaga nti eryoka netunya tulaba ensisira bwezenkana emyoyo munnange lwali teruli obwo ng'ennyonyi zange zindeetera obubaka nga ziŋŋamba munnange kino ABCD kituufu kino kyadde bwe kiti ne mbalaga nti omutanda yabinnyika mu nsuwa n'asobola okugenda ewa Kasujja okufuna ku bujjanjabi mu kibuga Nairobi ekya Kenya era njala bategeeza olwaleero luno nti omutanda ali mu mbeera nnungi nnyo era yeeyagaza era tewa muntu yenna addamu bagamba nti Ssaabasajja Kabaka yakisizza omukono Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mutabani wa Muteesa gyali bulungi nnyo era embeera ye nnungi nnyo eweemye eddigobe tekyali yaddeko ng'omubi omweru embeera ye nnungi nnyo era ewa essuubi ekyo njagala obbagamba era buli abadde akola ekikolo kiga nti Ssaabasajja yakisa omukono oba yafa ebigambo by'amatankane ng'afuga eggwanga lya Uganda tebikwatagana Ssaabasajja Kabaka gyali mulungi nnyo era embeera emutambulira bulungi nnyo so ono omumpembe ne gavumenti ya President Museveni baakola olukujjukujju okulaba nti balemesa nze kennyini okunfula nti ndi mubi
okumanya bana abasajja bakyamu nwanye n'abasajja bano okutuusa bwe mba province nti tosobola kuziba kkubo lya muntu nga yayagadde omuntu we. Ekisookera ddala Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II tafuga ffe Baganda ffekka, afuga bannayuganda bonna kubanga bamukkiririzaamu. Ly'eggwanga lyokka erikyaza buli muntu. Olaba naawe mutabani wa Tanansi Kalooli Mayiga wasobola okufuuka Katikiro nga wayita mu mikoso ne bakukusa okutuusa ku Katikkiro n'obeera ku n'olemera ku Katikkiro by force. Olaba watuuka n'olemera ku Namulondo ate abalala abaagala Obuganda okusinga ggwe. Omwami ono nno tuzze tunoonyereza ebyafaayo bye tugenze okizuula ng'omwami ono okusinziira ku bikolwa by'akola si musajja Muganda, ekitali kibi. Ono y'omu ku kakundi k'abantu abazze bakulira mu Buganda abeefuula nti Baganda nga si Baganda. Ono mutabani wa Tanansi bw'aba ayagala obba provinga wrong, ye mu byafaayo bye yatugamba nti yakulira Kabwoko ewa Sendikaddewa, naye nga ate tukimanyi bulungi nnyo history gwe tufuna nti ono yali mutabani wa Mpakasi. Atanansi yali Mpakasi era yafa ne bamuziika awo. Kye twagala omubuuza aba ayagala provinga Abaganda obuvo bwe n'obuddo atulage ekijja ky'abajjajjabe eki kimu. Sendikaddewa wa Mbogo ono agamba nti yakulira ye wa mutima. Tebikwatagana, tebina bikwataganira nowhere. Ono y'omu ku Banyarwanda abaakulira mu Buganda ne basettingibwa okujja okutandika okukyankalanya Buganda mpaka lwakikola nakati olwaleero. Ku bikolo bikoleddwa ku ntalo z'ennywanyi Charles Peter Mayiga Kalooli njagala bategeeza olwaleero. Omutanda gyali ali bulungi agamawulire njagala gajjawo, naye ate y'omuntu y'omu eyavaayo n'agamba ku mikolo egyawera ebiri bwe yagenda okuziika omuzaana maama wa David Romance omukozi ku CBS FM, yayimuka busimbaalaala n'amagulu gaabiri n'afukumuka ebigambo bino wammanga. N'agamba abatamiivu abanyi b'enjala abanyi bawalagi aboogera ebigambo bitakwatagana nga bawala amawulire amafu beenonyeza bwabe. Amawulire mugalina gajja ku mitimbagano egy'Obwakabaka gamba nga radio y'obujjajja ne telefayina. Ebyo byonna njala bategeeza si bya Bwakabaka bwa Buganda, bibye ng'omuntu ne bayaye banne. Yavaayo era ne bakwatagana ne gavumenti ya President Museveni ne bateekawo abatamanya ngamba ababbi b'oku internet ne batandika okufulumya ebifaananyi ebitakwatagana ngera tebifaanagana Ssaabasajja Kabaka be tuyita ba hackers. Kino nno kyabakuba eddibo ly'amaanyi nnyo okubaswaza nti ebifaananyi bye mwateekayo ne kennyini gwe mwabiteekako yabifuna era abirina, era agamba nti nno buli yakola ekikolwa kino jjajjaawe amusonyiwe kubanga kyakola takimanyi. Ebifaananyi byamutuukako, amawulire gaamutuukako, era n'agezaako okubuuza ku bantu amwetoolodde bino byajja bitya. Ne bamugamba munnange omukozi gwe wazika obuyinza n'omumpembe mutabani wa Kaleekyezi Yoseru Tabayisirwa be babadde mabega wa bino. Kino nno kyamujja mu mbeera olw'okuba nti musajja mukkakkamu n'asirika era musirifu. Naye neewuunya abantu abadde yawo obuyinza omufugirako ebigambo ebibavaamu n'ebikola ebivaamu. Njala bategeeza official omulundi ogusembayo ebifaananyi ebyayita ku mutimbagano byali bifoojinga oyo si Ssaabasajja Kabaka. Amawulire agayita ku mitimbagano ago gaali mafu tegaava Kenya nga bwe nabanyonnyola okusinziira ku research gyensembye okukola ne information gyembawa. Omutanda mulamu bulungi nnyo gyali era yateredde, naye era nga bwakola bulijjo tajja kuvaayo kwogerako eri Obuganda abage nti mbadde mulwadde era ajja sigala nga bwali ne buli kimu ekigenda mu maaso akola ki akimanyi. Omumpembe ono y'omu n'akola ensobi n'akwata ssente okuva mu State House n'azisasula ku buli mutimbagano gonna ku social media. Balumbe nze lumbuye muzzukulu wa lumbuye muzzukulu wa Mbogga n'atamanya nti nze ndiko emmandwa z'atamanyi bungi. Nzo nnumba okimanyi sigenda kukulumba naye ojja kwejjusa ebinaava mu kunnumba. Kalooli Charles Peter Mayiga nakuddamu lunyine nkugamba essabbiiti emwe mabega wakola ensobi okukwata batamanya ngamba ng'omuvubuka omu akola mu Grandis Board n'akola voice note ebika mukamaawo. Wali okiwuliddeko omuntu yenna asobola okubika mukama we nga tamanyi gyali? Wakozesa omuvubuka okulikodinga voice note oba eddoboozi eryogera neritambula ku mutimbagano nga libiribika omutanda. Eyo nno yali nsobi era yali blanda tukiddangamu. N'okwata omuwala owokubiri naye akola mu bitongole bimu ku byenfuna mu Bwakabaka bwa Buganda n'alikodinga voice eyokubiri n'etambula ensi yonna nga babika omutanda. Ekyo nno kibi ate kiswaza Obwakabaka. Musajja mukulu eno tuli mu .com era oba ensi ennongoosemu okuva ku eri gy'omanyi
nti ebigambo bikyuka abantu bakola okunoonyereza tulina voice recognition omuntu nsobola nze ddoboozi lyange oli wano nsobola odyogera omuntu nakuga nti bamuyita lumbuye ono bamuyita gundi kati goyinza okulowooza nti abatamanya ngamba be wakozesa okukola amaloboozi gano tebalina ba Luganda tebalina bako tebalina ba Mikwana tebalina ba Obiz ne ba Ogiz in the process eddoboozi livaayo naga nti ono ye gundi mumanyi era twakizudde lunye bana abantu bennyini be wakozesa bakozi bo mu bitongole bya Buganda n'okozesa abakozi ate okubika mukama waabwe kino nno kimenya amateeka kino kibi nnyo ekimpumuzzaamu eddakiika kwe kuba nti ndowooza omuntu atamanyi bulombolombo nannono obutambulirwako ennono z'Abaganda n'Obwakabaka n'otandika okukola ebintu ebiswaza mukamaawo nga weerabidde wajje wava era wajje yakujja ebyobugagga byonna by'olina ebiri mu buwumbi n'obuwumbi wabifuna olw'okuba nti Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yakwasa Ddamula mayiga teri yali akumanyi naye omusajja gw'osalira olukwesesa omummazi omusu ye yakukwasa Ddamula ku wankaaki w'olubiri ne tugirwanira abaaliwo abavuka balimu amaanyi kubanga waliwo olutalo wabeera olutalo olw'obuwangwa lwe tulina okulwana okulaga nti Ddamula oginywezezza n'abakulwanirako ogifune ogikakasa nti ogifunye twaliwo mu balwana entalo ezo naye ne weerabira omusajja yakukwasa Ddamula ekufudde kyoli okwagala omumwagaliza okumu afe kubanga gwolina by'oyisawo ne bakama baabo kino nno kibi nnyo ate kiswaza fenno nga bwe tugamba nti kasi tojjawo Obwakabaka n'ojja obulombolombo n'ennono Obuganda oba obusse twandikusuubidde essaawa zino nti essaawa zino wandibadde oteekamu ebbaluwa erekulira n'oddiza Ddamula n'ogiddiza olukiiko lwa Buganda oba n'ogiddiza abataka okuba nti essaawa zino omutanda aba taliiwo gwe wabika gwe kennyini era n'omulaga nti ali mu Buganda alamula nga tetaliimu eyo ensobi tesobola kuddibwamu wadde okuliwa mu bito bya Buganda wandibadde essaawa zino okukwata dda Ddamula wagikwasa olukiiko lwa Buganda oba omwogezi wa Buganda mu lukiiko olukulu gwe tuyita sipiika oba omwogezi wa Buganda w'olukiiko twandiyise omwogezi w'olukiiko olukulu n'omukwasa Ddamula no resigning with immediate effect kubanga tosobola kubika mukamaawo tosobola kugamba nti mukama omwe ali mu nsaala mulanga taliimu mu Buganda obwaffe obulombolombo n'ennono Ssaabasajja Kabaka bw'abanga ali ku Namulondo lwabeera ng'alamula ali mu nsi ye bw'aba akyaddeko mu mawanga ag'ebweru oba okubuuka ensalo y'eggwanga erirye mwawanga lyo mwabeera kiba kitegeeza bakuyita kukyala era Ssaabasajja mu nsi yali taliimu ng'agenze kukyalako ewaani ewakasujja ogenda ofuna obujjanjabi gwe n'ova n'olimba Obuganda temwali alamula ate ne muva ne mwekuba ggoolo nti ali Kenya mulekera okusiriwaza Obuganda ebyobuwangwa mulimye biprotectinga kubanga gwe ebintu byemwagala wawoza mbu oyagala modern monarchy ezo tezijja kusobola mu Buganda kubanga Omuganda ayimiriddewo ku ttaka obulombolombo n'ennono n'ebika bye bintu ebifuula Omuganda kati gwe ku bino byonna ettaka olitunzi olimazeewo obulombolombo n'ennono byonna obimazeewo ebika obisaanyizaawo ng'obiteekamu ensoole ekintu ekisinga okunnuma ku mayiga kiri ekintu kimu Obwakabaka bwaffe n'ennono zisudde ne tutuuka okuba nti olugoye Oluganda olwasookera ddala nti baalufuula nti kintu kya sitaani era tekinawo kiwandiikiddwa mu bito bya Buganda era mu history tetulina muntu alina buvunaanyizibwa ku lubugo lwaffe nti nakati mpulira mu nkuubo waliwo omwami na mukiga ayagala rights z'olubugo gye tuyita backcross mu luzungu agenda ozirigulayizinga mu ku international level mu heritage agenda oddukozesanga olutiya oba yali initiating oba yanalirako rights kino ekikolwa kya butemu nnyo nti mu nsi yonna ffe kugamu amawanga agasooka okuba nti tulina engoye ezaffe za bulijjo
mu bulombolombo n'ennono ffe edda we twakuliranga tewabanga masuuka wabeeranga w'ekikunta lwe lubugo era olubugo luno lwakozesebwanga okuziika abantu naye kati olw'okuba nti ensi egenda ekyuka amadini mangi ageefuula nti olubugo lubi nnyo y'ensonga lwaki n'omwana w'ennaku zino bw'omulaga olubuga nti ayo byawongo so nga ate n'engoye ze twambala zino matiriyo oba amasuuka ge twambala tetumanyi gye zaava era zaatandika luddawa kati bwe tuba tetusobola kuprotectinga bintu bino bye tulina tuba tusudde obulombolombo n'ennono twagala kumanya kiki ekyatuuka ku lubugo lwaffe okutuuka oduyita nti lwa bulogo ng'ate lwe lugoye olwasooka mu Buganda era olwaleeta n'abazungu okwebuuza mwakikola mutya nga naffe waffe buzungu twali tetunnamanya nti tusobola okukola engoye kyekibuzo ekitwagala okubuuza ekyo kivuddeko Omuganda tasobola kubeerawo nga obwakabaka tebuliwo kyetuyita monarchy mu monarchy muno yeeberanga etterekero ebyobuwangwa n'ennono eby'omuntu ayitibwa Omuganda era obwakabaka babuvuddewo kiba kitegeeza n'ennono obulombolombo bigenda kuvaawo essaawa zino we twogerera buli nnyumba oba buli lujja lulina empewo ezaalwo tebakulya ssente tewali nnyumba oba tewali lujja lutalina mpewo tebakulimba newe muligenda ne mulokoka emirundi 75 empewo zibeerawo era ebeerayo mukongozi bwe ziba zaabalemu okusamira still ebeerayo empewo zitawaanya bye bantu b'osanga tebakyayina mirembe emifumbo bwalema tebalina mirimu tebakola ki batawaana olw'okuba nti empewo baazisuula muguluka kati bw'ojjawo monarchy eno gy'obwakabaka nga bwe mulowooza kiba kitegeeza nti abaana bangi bagenda ggwa eddalu abaana bangi bagenda kulema okuzaala abaana bangi bagenda okulemu ensi eno olw'okuba nti balina empewo ezaabwe ez'ekika n'eza famire ze bandibadde basamira okuba nti zitereera bafune emirembe kati bw'ojja obwakabaka n'ojja obulombolombo n'ennono nga gwe boogamba nti oyagala modern monarchy oba obwakabaka obuli modern nga tebufa ku nnono kitegeeza gwe obwa Katikiro obulimu mu bukyamu kubanga Katikiro ensonga ezimukwasa ddamula kwe kuli okukuma obulombolombo n'ennono n'okukuuma Namulondo kati bw'obanga ensozi za Buganda zonna ezibaddeko emisambwa ozitunze n'ozimola ne bazisenda obulombolombo n'ennono obusse embiri bw'oba ozisaanyizaawo nga n'amataka mugatunze obulombolombo oba obusse abazaana bonna n'abakongozi abadde mu mbiri bwe muba nga abamu abasuula eddalu mu abaloga abamu abasiba abamu abatta kiba kitegeeza obulombolombo n'ennono okoze ki obujjeewo bwe tugenda ku muzibwazaala mpanga k'emasiro g'abasekabaka e Kasubi gaayokebwa Abaganda okuva ebule n'ebweya ne basonda obuuma okulaba nti bazzaawo amasiro g'abasekabaka e Kasubi Nabulagala obuuma buno n'obweyambisa mu nsonga ze ez'obuntu gamba ng'okugulawo rediyo okugulawo telefayina okugulawo banka okugulawo okuzimba ebizimbe kiba kitegeeza nti obuuma obwalina okutereeza muzibwazaala mpanga wabukozesa mu bibyo basekabaka oba eŋŋumba basekabaka amasengere g'abasekabaka gali bweru enkuba egakuba emyaka emeka enkuba ebakuba kitegeeza obulombolombo n'ennono obukoze eki obwonoonyi akasolya akaffe ng'Abaganda katandikira ku bwakabaka obwakabaka buno jjukira nti omuntu naba aterekeddwa ateesa n'aloosa omuntu yenna bw'amuloosa kiba kitegeeza omuntu amanyi obulombolombo n'ennono bw'aloota nga waliwo omuntu eyamuvaako bakitoba nnyina n'amuloosa okumula ebyokukola kiba kitegeeza nti aba amanyi obulombolombo n'ennono ekyo tuyita okuloosa omuntu oba okuloota buli lw'oloota ne bakuvunira ekirooto ekyo ekkubo lyo liba golokofu buli lw'obula omuntu agenda okukulambulira ekyo toba okikubuulira oba oli mu buzibu kati ssebo twagala kubuuza muloddokayi gwagamba nti oli Katikiro eyajjawo ebintu byonna ebisinga obungi n'amasiro obuma bwe twasonda ebule n'ebweya obuganya okumaliriza amasiro g'abasekabaka mukulu okola ki mu Bwakatikkiro era obwagaza ki abantu basonda obuuma obwali mu buwumbi n'obuwumbi atamanyi buuma z'ensimbi ensimbi mweze muyita ensimbi mu Luganda olutuufu olwaffe olwannakaba olulavuga Oluganda olwaffe olusungu olutuufu ensimbi tuziyita buuma kati obuuma obwasondebwa obwali buwumbi n'obuwumbi Kaloli Charles Peter Mayiga wasaanya obuuma buno wabikosa mu bibyo ng'ate ssente zino oba obuuma buno bwasondebwa kumaliriza muzibu azaala mpanga nakati ataggwanga nga n'amasengere g'abakasekabaka enkuba egakubira bweru
Kitegeeza ki kino kijja tuzzaayo nti essaazi wetwogera ku bintu byenjogera kati nebifulumye lwaleero oba nebinafuluma enkya olina kukwata bukwasiddamula ogitwalire sipiika w'olukiiko lwa Buganda gw'owummuze engalabi y'otuviire kubanga tokyalina mugaso mu Buganda. Ngenze mu maaso. Wayimirira mu lukiiko lwa Buganda akavidiyo akabadde katambula ku mitimbagano n'ogamba nti obufuzi bwa Yosero Tabayisirwa mutabani wa Karekyezi bulungi nnyo okusinga obufuzi bw'omusimira mu bbwa Obote ofuza bwa mu bbwa bwa Idi Amin nti bwali bubi. Mukulu weerabidde bingi nnyo. Kyerabira mugambi tekyerabira mugambwa. Ompulidde bulungi? Kyerabira mugambi ne tekyerabira mugambwa. Kitegeeza ki? Nti omuntu agambiddwa ekintu tasobola kyerabira naye akyogedde asobola kyerabira. Mumpulira bulungi? Kyerabira mugambi ne tekyerabira mugambwa. Ekivunulwa nti nze ayogera nsobola okwerabira ekigambo kye mba njogedde naye gwe mba nkigambye tasobola kyerabira. Munfunye bulungi nnyo. So nno kino mba mmaze okyogera njagala kujjukiza omuntu abaali mu intelligence network mu myaka gy'okukyankana n'okulumba olubiri n'okukola buli kimu yali Yosero Tabayisirwa. Ono gw'owaana essaawa zino. Omuntu eyatta obwesedde n'obwesedde bw'Abaganda y'ono Yosero Tabayisirwa gw'ogamba. Omuntu eyakola endagaano ez'ekifuulannenge okuba nti Buganda bufaananga buno essaawa zino y'ono Yosero Tabayisirwa. Omuntu asse bannayuganda oddere basis atagala bufuzi bikyuse y'ono. Omuntu gw'ogamba nti afuze bulungi ala kubuuzayo Kaloli Charles Peter Mayiga ku mirembe gy'abantu bali bewasyawa bw'oyogerera obubi nti n'otugamba nti abalowooza nti balungi tetulina magezi njala kubuuza ekibuuzo kimu. Wane we wagamba nti baakuwamba newe wamba nga John Katende mukwano gwe yakuleta mu Bwakabaka yakuwambye n'akusubira muzimu kulumuza VCR wane Kabuusu. Newe ogamba nti waliwo sati bannamawulire bakuwambye. Twagala kumanya ekituufu kiri nti bwa Museveni yakuwamba nga gwe bw'oyogera eyakuwamba bamulungi okusinga bale batakuwambangako bali wakuyabe ku mulembe gwa Amini. Obote yakuwambako oba Obote yawambako ku kitaawo Amini yawambako ku ssengaawo yawambako ku jjajjaawo. Mbadde ngamba kino tukimanyirunye mu intelligence yonna ezzeefuga Uganda ono Yosero Tabayisirwa yabadde under in charge of the intelligence and state research ekola ebikolo bino byonna byennyini. Mukulu Kaloli Lwanga tuli bantu bakulu abasobola okusoma ebyafaayo bya Buganda byetegereza obulungi. Nazikunongo omusajja Omuganda tuludde emyaka tomala gasimatuka bigambo kubanga kye twakiyitanga kalebule kyatukubyanga emboko ne kugombola ne zikubwa kye bagamba nti basobola okubba emboko ne zikuwosa n'omuliro. Okukuba emboko otuuka okwota omuliro ezo nno ziba mboko nva omwange. Kati mukulu twagala kumanya ku bigambo bye nkugambye kiriwo ekituufu nga tonabuzaabuza ggwanga kubanga tukimanyi weeyogera ebigambo bino olwo wali otandise okutandula ku bigere otandika okukoledde mu mpembe Yosero Tabayisirwa mutabani wa Karekyezi kwe kumusiiga akazigo ng'omukami w'ente omulalo bw'anaakama ente ng'agisiza otuzigo ebbere limala ligonde bulungi asobole ente ogiteeka mu mmundu egijjamu amata naawe kiwali okola. Omukami bw'asiiga omuzigo ku bbeere y'ente oba ku kibeere ky'ente liba liserera bulungi nnyo okubanga atandika. Oyagala kuloozesa Abaganda ne bannayuganda nti ebigambo byewayogera ng'oyimbidde mu lukiiko lwa Buganda tekwali kusiiga kazigo okuba nti Abaganda baserera bulungi musobole obbakama ne mukama we Yosero Tabayisirwa mutabani wa Karekyezi eyitaka gutema Museveni. Nze ndowooza nno kino kyekyali ekigendererwa era y'ensonga lwaki okola ebintu bino. Wano nno nsimbudde ntandise bwenzi. Kaloli Charles Peter Mayiga ne banno bamulooza nti mufuga Obuganda njala kutegeeza Obuganda olwaleero ekituufu kiri nti Obwakabaka bwa Buganda buli mu matigga era we twogerera Kaloli Charles Peter Mayiga yabuwamba. Omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga wasanya yawamba Obwakabaka bwa Buganda
kubanga n'emirimu gyakola tegirina wegiragiddwako omukono gwa Ssaabasajja Kabaka Mutebi ng'amulagira okukola emirimu gino. Ku emirimu gye yeetumiikiriza ku kuteeka ebitongole eby'emirimu egivaamu ensimbi nga ne Ssaabasajja Kabaka tabimanyi, nga n'ensimbi gye ziraga tamanyiiyo. Kwe kutandika okulayiza abaweereza mu Bwakabaka bwa Buganda nga ne gwe bagenda okuweereza tebamulabyeko, nga mbulombolombo n'ennono n'emitendera gy'obukulembeze teri muntu aweereza Bwakabaka ng'ebbaluwa eteweerezeddwa Ssaabasajja Kabaka kumala giyitamu kwetegereza muntu kyaweerezeddwa. Ennaku zino tukiraalunye ng'otandise n'okutuuza abakulu b'ebika ab'ensoole obbateeka mu bika ng'abazzukulu b'ebika ebyo bakaayana babuuza ebibuuzo, iyi ono jjajjaffe gwe mutuweereza nga ne tutula nko mu lukiiko okuwulira nti ono jjajjaffe atuleeteddwa. Gw'osibuka busibusi gy'ovudde nga muteekateeka abantu mwe mugenda osimba mu Buganda okuba nti mutwala Obuganda nga mubwagala okuteeka obajjajjaffe ab'ebika ab'ekimpatiira. Ekyo ndo kimenya mateeka. Toteekeddwa kwaniriza mukulu wa kika oba kuteekako mukulu wa kika nga Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondolera Muwera Mutuukubukiri Mukamaawo tategeezeddwa era tamanyiddwa gy'ali. Ogenze maaso okuteeka abakiise mu lukiiko lw'Emmengo nga n'abaamasaza bennyini tebamanyi. Ogenze maaso okulonda abakiise ng'abamu obajje ku byalo bwamwe gy'osibuka ng'obakubira n'amasimu okujja okukulembererako mu Bwakabaka bw'otaddewo olwaleero. Ekyo nakyo kimenya mateeka. Ekyasembyeyo kikolwa ekibi nnyo kwe kuddira omutaka omu gwe wakyazizza mu Bulange Emmengo n'omwanjulira Obuganda nti ye mukulembeze omupya. Naye njagala kubuuza, otandika otya okwetumiikiriza ku bintu by'otalinaako buvunaanyizibwa? Kubanga nga Mukama wa bw'alina okubeera nti yawa obuvunaanyizibwa era yagaba, era balina kwebaza obukulembeze babwebaza Ssaabasajja Kabaka. Kuva ddi nga bajjajjaffe ab'ebika, kuva ddi nga bakiise Emmengo beebaza ggwe Kalooli Charles Peter Mayiga Wasaanya. Gwe tolaba nti Obwakabaka wabuwamba n'ekikolwa bwe kimu wakiwamba. Kino nno nga nkimaze. Buli Muganda gy'ali kikkakatako lunye okubanja omutanda waffe yonna gy'ali, kubanga tetukyasobola kufuna mawulire matuufu kuva mu musajja ono okuva yatulimba ne Mukama oyo Sserutabayisirwa okuba nti batulimbye nti omutanda wali nga taliiwo. N'essaazi nti basobola kugaa nti ali ludda wano, kubanga omu ku bambega ba Museveni be bagamba kulya mu iso sigenda mwogera linnya mwali mumulaba nga awandiise ekigere yagamba nti sabbiiti eno gye tukubye mabega wakati w'olunaku olw'okuna oba olw'okutaano yatugamba nti omutanda ajja kuba akomyewo. Nze nno nga wumuze engalabi yange n'empulira ng'olugavu olusala ekkubo nagamba mukambalinde era ne mbalinda bulungi. Olw'okutaano olwa sabbiiti eno luweddeko n'olw'okuna lwayita ng'omutanda talabiseeko. Wano we tugambira temuddamu kuwuliza kigambo kiva wa Mayiga, temuddamu kuwulira kigambo kiva wa Museveni. Ffe kye twetaaga kiri kimu, kwagala kumanya Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo ali ludda wa, tugenda mubanja. Oludho ntegeezezza Abaganda nti omutanda gy'ali mulungi era yassuuka, era ensonga zino akola ki? Azeetegereza bulungi nnyo. Kijja kuswaza abantu bano bombi, gavumenti y'omumpembe yo Sserutabayisirwa mutabani wa Karekyezi noono mutabani wa Atanansi agamba nti yakulira wa Sendikaddi w'e Kabonero e Masaka, naye ng'ate mutabani wa Atanansi omusenze yajja obusenzi yatasobola kutuladde ekijja ky'abajjajjabe n'ekimu ekiriyo, kubanga naye bamufugika bufugisi omuleeta mu Bwakabaka. Ngenze maaso awo sijja kulwawo. Bwe mbagamba nti Obwakabaka buno buwambe, saagala mulooze nti mpise ttembo. Kyenjogera nkitegeeza. Nazzikuno obukulembeze bwonna obwa Buganda omuzungu yagenda okujja mu myaka gya 1800 okubwetegereza, yasanga bulina emitendere gy'obukulembeze naye gye yeewuunya gye yasangawo nga gya buvunaanyizibwa nnyo gikyuse ne gisinga ne gigi okuva ku kyalo mpaka ku ntamu eya waggulu oba okutuuka ku nnamunswa, nga information oba amawulire obukulembeze bwonna butambulira mu mitendera okuva wansi eno wansi mpaka waggulu. Naye ebintu bino bigenza otuukawo nga abantu bano wammanga bonna bazibikira emimwa tebakyasobola kwogera dde okwogera ku nsonga wata ku Buganda wadde okubuuza. Ng'Obwakabaka bwakaddizibwawo nga bakyalina musiko bakyateesa, waliwo abantu abaali ab'enkizo ennyo mu kuzzaawo Bwakabaka era nga teboogerwako. Amannya gali waggulu nga bamenyedde bulungi nenga babuwulira bulungi nnyo. Amannya ago gaali mpajiruwaga naye okuva lwe gaavawo gaatufuukira ekizibu. Bano aliwo bonna abaliwo
bamunguba. Kati njagala mumpuliriza bulungi nnyo wano wengenda. Bukyanga lubanga lwa Mindi gwe mulundi gwe tusoose okulaba ng'omutanda tamanyikiddwako waali nga Kaloli Charles Peter Mayiga Wasaanya yalina Ddamula. Gwe mulundi ogusookeddwa okuba bukyanga lubanga lwa Mindi nga abalangira n'abambejja beekuba empawa okumanya muganda waabwe waali nga tebamanyiiwo. Gwe mulundi ogusookeddwa okuba nti Obuganda ne bugenda kubanja bintu nga abalangira n'abambejja tebeebuuzibwako, tebalina adde kye basobola kukola wadde okugamba nti kino kikolebwe oba kino nedda. Gwe mulundi ogusoose abataka ba Buganda okuba nga tebeebuuzibwako ku bintu ebikolebwa. Gwe mulundi ogusoose olukiiko lwa Buganda obuteebuuzibwako ku bintu ebikolebwa. Gwe mulundi ogusoose ab'amasaza okuba nti balina kye bamanyi. Gwe mulundi ogusoose bajjajjaffe bebika nga tebamanyi kye bamanyi. Kati ngenda kulambulula bwe nti mu mitendera gyonna egy'ebyobufuzi mu Buganda, Ssaabasajja abaali ku Namulondo ng'alamula, amawulire gamutuukako mu ngeri yonna gy'abayagala. Okuva mu Loddokayi, Kaloli Charles Peter Mayiga omumpembero yakwata Ddamula, emyezi 6 egyasooka yali muntu. Bw'amala okufuuka omuntu n'amala ne yeefuula omumpembe, ne yeefuula ekyambika eri Abaganda, era n'atwambika bulungi nnyo atya. Yamanya nti abataka bano ba mugaso nnyo n'abaziba emimwa. Yamanya nti abalangira n'abambejja boogera nnyo n'abaziba emimwa. Yamanya nti ab'amasaza boogera nnyo n'abaziba emimwa. Yamanya nti olukiiko lwa nkizo nnyo n'aluziba omumwa. Yamanya nti bajjajjaffe abebika b'amaanyi nnyo n'abaziba emimwa. Teyabaziba emimwa nti yabasibako supaggulu oba yabasibako ensiba mimwa oba ensibo nedda. Kye yakola olw'okuba nti akozesa gavumenti ya President Museveni nga bakebera n'okutiisatiisa abantu bano, babasindikira obubaka obubatiisa okuva ku nsonga za Buganda, babawandiikira mbaluwa agabatiisa okuva ku nsonga za Buganda. Olw'okuba nti bamulaba n'amagye ag'ensiba ga President Museveni takyali wa kukyamwako, at least bakusindikira omuntu ali mu ngoye za bulijjo okukubira essimu oba okutiisatiisa okuva ku nsonga za Buganda. Nga mmanyi nti ennaku zino emmere yakweyiya, Obuganda bwafa, abantu abamu bafaayo ne bagati kanoonye emmere y'abaana bange n'abazzukulu kanfe ku nsonga za Buganda kubanga mpanvu. Si lwakuba nti batebaagala, wabula batiisibwatiisibwa mu ngeri y'enjawulo. Nze bukyanga ntandika okwogera ensonga zino, omulocho omwami ono Kaloli Charles Peter Mayiga ayise mitendera egisinga obungi gaagala okuntuukako n'okuntiisatiisa n'asindika abantu abatiisa obasiga obungi. Nze nakugamba mukulu Kaloli Charles Peter Mayiga, ntunuulira bulungi ng'onneetegereza. Bajjajjange ne bajjajjange baalwanira Obuganda okubutuusa we buli wabusanga obudibaga. Manyi kye bayita Obuganda, manyi kye bayita Obwakabaka. Jjajjange yaŋŋamba mu Bwakabaka teweetirire nga kigambo kimu okyogera nga bwe kirina okuba. Y'ensonga lwaki navaayo ne njogera. Abantu be wakansindikira okuntiisatiisa nze sitiisibwatiisibwa. Kubanga ku nsi kuno nnyinza okulooza nti ndi bulungi ng'ate bajjajjaffe gye bakkiriza ku bayinza okuba bali bulungi ffe tusinga. Kati ate nnyinza okuba nga gye nnaalaga sigenda kwogerera nga nonsobola okwogera, nina okwogera. Kye kikulu kye nnina. Ate ffenna tetugenda kusirika tutiisibwe. Bw'oba ng'asobola okusirisa abantu wano wammanga, nze togenda kunsirisa. Ate ogenda sirisa Baganda kubake banaasituka nga bategedde ojja kuba weekulidde akabazzi kugulu, era yakwawula ejja kuba esiridde kwe kweyiwa amanda mu mbugo. Kati mukulu njala kusoomooza abantu bano wammanga abatavudde wadde n'omulundi n'ogumu bukyanga emboozi eno etandika obutavaayo kubuuza uwaaye mukama waffe Ssaabasajja Kabaka mutabani wa Muteesa ali ludda wa. Njira kubuuza abataka ba Buganda nammwe babawunika buwunisi ne mutasobola kubuuza mutanda gyali omwezi mulamba kugenda kweyolekera. Social media amawulire ge Kampala galimba abantu ne mutamuza nti waliwo ekikyamu ne muteeka ono omusajja mutamanya ngamba Kaloli Peter Mayiga kuninga abalage mukama we gyali. Abataka mu abaki mukama mmwe mwamulyamu Olukwe we neebuuliza okulanyako mulanyanga abawadde obukulembeze ne mugamba nti ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala wendigwa wooligwa. Bakulu omutaka tali mu Buganda, Ssaabasajja Kabaka taliimu, mwalayira ne mugamba nti we muligwa waaligwa. Njagala kunnyonnyola ekintu kino abantu bakitegeere mu kulanya kuno nga tulanyiri Ssaabasajja. Abantu amu ekintu kino mukikwata bubi. Waliwo kye bagamba Ssaabasajja Kabaka waaligwa wendigwa, ekyo kikyamu.
Ssaabasajja Kabaka tamala kugwa naawe n'olyoka ogwa olw'okuba nti gwe mukuumi we basooka kutta ggwe ne balyoka basembyayo ye. Awo enjogera weekyukira nti Ssaabasajja Kabaka wangaale wendigwa waaligwa gw'osooka okufa ye nga tannafa yaafa luvannyuma kubanga gwabeera omukuumi we gwabeera bodyguard oba shield engabo. So mu njogera entuufu tugamba nti Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo wendigwa waaligwa so si Ssaabasajja waaligwa gwe wooligwa. Ssaabasajja tebamugwako kubanga abasirikale bamala bamalawo y'okulyoka omutuukako. Mumpulidde bulungi era mutegedde oba ndeeta akayondoguzo oba ndeeta oyo kamuzingo nyombe kuba tukubisa basezi mubi nnyo mukitegedde. So nno eyo njogera entuufu nti Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo wendigwa waakola ki waaligwa so si Kabaka waaligwa gw'oligwa. Eyo enjogera mbi era nkyamu. Mumpulidde bulungi awo nvuddewo njera kubuuza abalangira n'abambejja. Nazzikuno nga mukimanyi bulungi nti obulombolombo n'ennono n'Abaganda bonna abakopi tukoppa ku mmwe buli nsonga yonna tubuuza abalangira n'abambejja kubanga obulombolombo ne butambulira ku mmwe. Bwe mba mwesulire gwa nagamba Obuganda bugenda sigalawa era Omuganda omutuufu alisigala ku ki? Muli munyumiza ki nga mmwe mukidde mu bumbejja bwammwe n'obulangira bwammwe ng'ate ffe tulabira ku mmwe. Lwaki mutumenya emitima okusirika okwenkanidde awo? Lwaki mutumenya emitima okutuuka nga Museveni gye buvuddeko katono mu myaka nga 20 amabega Museveni yatasobola kubuuza balangira era ng'asooka kubuuza baminisita abalangira n'abambejja bagambye ekyabo Buganda. Museveni akyababuuza akyayina kyayogera ku mulangira n'omumbejja. Museveni yatyanga go bayita omulangira n'omumbejja kati naawo Museveni abalabanga abantu abatalina mugaso kubanga mu mwakyereetera mwasirika abamu ne muyeekera muganda wammwe. Kino ekintu ekikyamu. Museveni teyabuuzanga tiyasooka nkwebuuza ku muntu yenna yabuuzanga abaminisita abalangira n'abambejja Buganda bagambye eki abataka bagambye eki. Kati essaazi zino takyasobola kubuuza ku bataka kubanga Mayiga yabamukolerako bulungi. Essaazi zino Lutabaisiro tasobola kubuuza balangira n'abambejja kubanga Mayiga yabasirisa. Essaawa zino omusajja Museveni takyasobola kubuuza ku lukiiko lwa Buganda kubanga Mayiga yaluwa ebyokwogera yaluwa n'ebyokukola yalonderamu n'abakulembeze. Kiba kitegeeza ono omulimu gw'oli yagukola bulungi nnyo yagutuukiriza. Mumpulidde bulungi. Saagala muntu yeebuza magezi, saagala muntu yeesumagiza, saagala muntu yeekubagiza ng'afiiriddwako nnyina n'ekitaawe kubanga ffenna tuli bantu twafiirwa dda. Ensi esigala egenda mu maaso abawummula ne bawummula ffenna tusigala nga tugenda mu maaso. Olw'ensonga nti Mayiga bwe yatuuka mu Bwakabaka bw'e Mengo ne bamuwa obuwulunguta ne bamuwerako n'abasibi b'empingu ye nalowooza nti yamalayo n'atamanya nti akawulunguta kaavuga obuwulunguta bwavuga essaazi zino waliwo ababuwulungutiramu edda. Nkiddamu Charles Peter Kaloli Mayiga obuwulunguta bw'otuulamu ne bakuwulungusa obuwulunguta bwawulungutirwamu dda abantu abalala kati mukulu bw'obanga owulunguta manya nti obuwulunguta obwo butulamu bwasinziira ku ddamula mukama wo Ssaabasajja Kabaka Mutebi yakuwa okuba nti otuula mu buwulunguta obwo era singa teyali Mutebi Ronald Kabaka wandibadde obuwulunguta obwo tobutuulamu. Mpulidde bulungi. Lowooza emirundi 2 ng'ogenda okwebaka. Lowooza emirundi 3 ng'ogenda okukola ekikolwa. Lowooza emirundi 4 ng'ogenda osaanya Obwakabaka bwa Buganda kubanga Obwakabaka bwa Buganda lwazi tebuvaawo ne bw'ono obukuba tebugenda kuvaawo ng'ojja Kanyagula mbazi ne nga tebuvaawo. Ne kati ffe balina okwogera okutegeeza ensi tulina ogitegeeza. Mukitegedde bulungi. Awo nno wenjagala okusabira bajjajjaffe ab'ebika musituke essaawa zino mugende mu bbanja Omutanda gy'ali. Ab'amasaza bannange kiki ekyabatuukako? Mwalayira mu maaso g'Omutanda nti muligwa waaligwa muli ludda wa? Olukiiko lwa Buganda olulamba olimu abakyala abattuludde n'abasajja abattuludde. Omutanda n'abula okuva mu nsi okumala ewiiki 3 nnamba amawulire amafune gayitingana tekuli musajja mukazi ayina bukazi buwera kusituka agenda kubuuza Mutanda gy'ali. Bagamba obusajja bukirana naye abasajja Baganda twali tukirana buli buwanga budde obusigaddewo twabana kiiki ekyatutuukako. Nze kamokwogera nandibadde soogera bigambo bino mbyogera okusinziira nti Obwakabaka n'abaali balina obwogera bonna baazikirizibwa n'ebigambo byogera mu Bwakabaka kati bikyamu byonna bifo
Jensonga lwaki nganzo muzzukulu eyawulira ekitiibwa kya Buganda eyakuzibwa nazzukizibwa obulungi okutegeezebwa ensonga za Bwakabaka yensonga lwaki navaayo nenjogera si lwakuba nti sirina byakukola ng'omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga bw'ayogera mbyogera kubanga ndi Muganda amanyi obulombolombo n'ennono era ayagala Obwakabaka bwe ayagala Uganda n'Obuganda kubanga bino ebintu bwe tunaabisiriikirira situjja kula abaana baffe n'abazzukulu baffe nga tubabuuza kiki ekyatuukawo nti naffe tuwaliwo nga bituukawo ne tulina kye twakola ekyo nno kikyamu ngenze mu maaso bwe mbagamba nti Obwakabaka Kaloli Charles Peter Mayiga yabuwambe essaawa zino nja kuddamu bagamba nti si buwambe ng'Omutanda akomyewo bw'anaaba akyali gyali obulungi kati nga Kaloli Charles Peter Mayiga akyasobola okuba nti abantu bawo obuvunaanyizibwa beebaza ye mu kifo ky'okwebaza Omutanda bw'abanga Kaloli Charles Peter Mayiga akyasobola okugenda ku mikolo n'ayogera ebigambo ebikwatagana ne Ssaabasajja Kabaka byamwogera nga taliiwo mujja kwejjusa kiki lwaki mbadde mugoberera omwami ono bw'abanga oyeeyita omulangira wa Buganda akyasobola okugenda ku lumbe oba okuziika n'ayogererawo ebigambo bitakwatagana ng'awoza nti Ssaabasajja Kabaka mwali mu Buganda alamula ng'ensi yonna yakimanya nti mwafumba emboozi ne mutuuka okuba nti mwogera ebigambo bitakwatagana then neewuunya nti oba Ssaabasajja Kabaka Obwakabaka bukyamuli mu ngalo era buli Muganda yenna njala kubasaba muggule amaaso musitule emyoyo gyammwe buli omu waali atandika okubanja mu Luddukaayi Kaloli Charles Peter Mayiga omumpembe wasaanya atubuulire mukama waali ludda wa lwakuba nti njala bbawa amawulire amalungi era nga mbagamba nti Omutanda gyali mulungi nnyo era talina tabbu yawonye bulungi nnyo naye ebigenda mu maaso mu Buganda mubyetegereze kubanga bijja bbaka by'amaziga gye bujjako ng'ensi mulaba ekyuka naye mwenna abazibye omumwa nga Ssaabasajja Kabaka ali mu kutulugunyizibwa nga Ssaabasajja ali mu mbeera embi mukimanye nti okuddamu okulenya mu maaso ga Ssaabasajja mujja kuba muleeriddemu olukwe nga n'Obuganda mubuliddemu olukwe njala bategeeza bwe mba mwagala kumanya nti Obwakabaka bwawambibwa ye muntu eyaweebwa ebisumuluzo bya ofiisi ebifuga Obwakabaka essaawa zino Kaloli Charles Peter Mayiga ng'ate awaana omusajja ali mu nteekateeka z'okusaanya Obwakabaka weewuunya ki ekigenda mu maaso wentera obagambira nti bw'osanga nga Sitaani awaana Katonda oba Katonda awolereza Sitaani omanya waliwo ekikyamu waliwo ekitagatta kati bw'olabanga omuloddokaayo ono Charles Peter Mayiga wasaanya Kayanda ng'awolereza omumpembe Yosere Lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi omanyanga nti waliwo ekikyamu era waliwo ekitagatta bino byonna mbyogedde biribeerayo mu byafaayo nti Lumbuye Kemiko Ali ebigambo bino yabyogera ate birijjukirwa naye nga njagala bategeeza mu bintu byonna ebisinga okwewuunyisa omwami ono atunze Obuganda bwonna obumalawo ate nga si mulogo mulwadde kubanga bakolera ku ddagala okuwunika buli ekyetaagisa okuwunika wepone kutiisatiisa weponi ze ziri 3 akozesa amagye ga gavumenti okutiisatiisa abamubuuza akozesa eddogo akozesa okuwaayiriza naye nze kuwaayiriza musajja mukulu twakulira mu ghetto nze nakulira ku musajja alumbwa musajja opposite musajja alumbwa flats ewo omugenzi Ssempeebwa landiroodi waawo na Ssempeebwa we twakulira kubanga era ali mukiise mu lukiiko lwa Kabaka Emmengo ndowooza yafa myaka mitono gye mabegaawo Ssempeebwa musajja mukulu oyo yafa ffe yatukuza kati tosobola kunnimba kintu kifambuga kubanga nakuzibwa jjajjange nkulidde mu Buganda ensonga zonna nzimanyi mmanyi buli kimu kyonna eky'obugagga ekiri mu Kampala ekya Ssaabasajja Kabaka eky'Obuganda twagala kubuuza kiki ekyatuuka ku butale bwonna obw'Obwakabaka bw'Emmengo obutale buno wammanga akatale k'Ekibuye ani akavunaanyizibwako n'esere zikavamu ziraga luddawa kuba kyemmanyiiko omu ku munnamagye Omuganda ye gwagemwa wa ttenda tugenze katale k'e Katwe nako ka Bwakabaka kabaaki
era ani akajjamu ensimbi ezisolozebwamu era ebyapa byakaani abirina era n'ekyapa ky'ekibuye mu katale k'ekibuye ani akirina. Tugenze katale ke wabbakuli. Akatale ke wabbakuli ko okuba mwana ab'ensonyi maaso Obuganda ne mbunaabirako obukokkoliko. Gwe mwaddira Abaganda bonna Kaloli Charles Peter Mayiga wasanya waddira Obuganda obunaabirako obukokkoliko. Gwe noloza nti ffenna ogenda tusiriwaza tube bamawobe nga gw'oyisayo ebintu byo nedda. Ffenna tebajja tunzika nze siri muwunike kubanga tosobola kumpunika. Obukokkoliko bw'onaabira ku Buganda essaawa egenda tutuukano tukunaabireko obukokkoliko. Atamanyi bukokkoliko njagala bukutegeeza bulungi kubanga Oluganda olumu lwenkozesa nange luba luzibu. Obukokkoliko bakinnyonnyole ntya simanyi na kumanya. Kale bwe tuba tugenda okulya batuwa amazzi okunaba mu ngalo. Naye bw'onaaba mu ngalo amazzi amakyafu bakuwa amazzi nga matukuvu obanga meeru bulungi. Naye bw'oganaabamu obukyafu obwo obukyusa amazzi gali bwe tuyita obukokkoliko bwe bukyafu obwo. Kati Charles Peter Mayiga addidde Obuganda abunaabiddeko obukokkoliko bwonna n'atulowooza ffenna tugenda kubeera mu bukyafu omwo atunaabireko. Mukulu n'aba mpola obukokkoliko bwo kubanga twandimaliriza nga obukokkoliko tubukunaazizza nawe tubukuyiiridde mu ngeri oba emu endala. Akatale ke wabbakuliko wakatunda n'okaguza State House waliwo na bondi za mmotoka. Abakazi n'abasajja Abaganda ne bannayuganda bali bamukolera mu katale ako baafuuka momboze olw'okuba gwe oyagala nnyo ensimbi. Tugenze mu maaso. Akatale kennyini ak'Emmengo nga kanva ku Apollo kagwa booti oba ku kikuba ekiwete kigenda ku Buganda Royal University. Akatale akalya kwa Bwakabaka wa Buganda ssente zisolozebwamu n'ekyapa kyawo kiri ludda era ne akirina. Tugenze katale ke Kasubi nawo ka Bwakabaka kalimu envuya mbo semesite kasume. Akatale ka Bwakabaka kali ku ttaka lya Kabaka katuuka ddyo okuba nti site kansu yakatwala era essente zisolozebwamu ziri ludda wa era ni akavunaanyizibwa n'ebyapa byako biri ludda wa buludde ebigere. Tugenze katale k'okukale tugenze kale bw'obodda bwoti ng'ogende bwayise ku mukono guno ogukola ki ogutalya waliwo nako katale ka Bwakabaka nako nasembayo kumanya nga alimu n'amajjo omweraga yali yakatenda linga ngera yakajjamu ssente zonna eziri mu butale obwo ziraga ludda wa. So kati obukokkoliko obukyafu bw'onaaba oba onaabye ku bigere oba onaabye ku mubiri oba onaabye mu ngalo mukulu obukokkoliko bwo busigaze naye essaawa egenda kutuuka naffe tukunaaza obukokkoliko oba tubukuyiire olwojja okutegeera nti Abaganda bakoowu. Naye essaawa zino ngera bagamba nti Obwakabaka essaawa zino bwe twogerera Charles Peter Mayiga ne Mukamoyo Lusero tabayisirwa babuwamba. Yensonga lwaki mulaba nti olubiri lw'Emmengo lujjudde mu magye ga UPDF kye gakolamu nze naawe teryakimanyi. Naye nga nabagamba lunye nti olubiri olwo omumpembo ono Kaloli Charles Peter Mayiga wasaanya nga bakolagana n'omulangira w'Ettoolo eyita omulangira w'Obuganda David Wasajja baatunda olubiri olwo ne balukwasa Agakaani. Nabagamba Agakaani ye Museveni kyekibeezaamu amagye ago. Ne mu Bulange Mmengo essaawa zino bw'ogenda kutuukayo era amagye ge geetooloddewo ne tubuuza Nazzikuno abambowa abaakuumanga embiri z'Abasajja Kabaka abaza Kabaka baalaga ludda wa. Lwaki magye ge gakuumayo? N'olw'ensonga eyo njala kutegeeza Abaganda mwenna ne Bannayuganda ensi gye tulimu nkambwe ebintu byasoba dda tulina kweyambako buyambi. Njala kufundikira nga nsabira omutanda waffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwera Mutebi w'okubiri yonna gy'oli bajjajjaabo bakukingirize bakutebuse abalabe naye nga njagala okukubira omulanga abalangira n'abambejja Obwakabaka buggwawo mutudde. Essaawa zino mwe mwandibadde muli mu mwanjo nga ne zino programu zenkula nazivaako dda nga nawumula kubanga nazuukusa abantu. Mukyali mwebase muli mutulo Katonga ajjula. Nandibadde sikola programu zino kubanga mwe mulina zikola
mwe byakulabirako ebyaffe bye tulina okulabira bwe mba muzirise nandibadde sikola programu zino bwe banga bulange mengeva y'amawulire amakyamu agalumika obwakabaka amawulire amatufu gagenda kuva ludda wagandibadde gava ku mmwe ne mba musirise tugenda kukola kiki bwe mba mwagala nange ensiri kuba naffe tusirike tunagenda okuzuuka nga Katonga tajjudde tunaawuga tutamu tumanyi kuwuga mbabuuza abamu tunagenda okuzuuka Katonga nga ajjudde tugenda kuwuga tutya abo baatugambira nti Ssekabaka Kayemba yasaabalira mu lya Bbumba baamugambanga nti owa ekine tijjato lyogenda mu lya Bbumba togenda kusomoka kutegenda mu mitala n'awalaza empaka yasaabalira mu lya Bbumba agenda otuuka wakati mu nnyanja ebuziba eryato ne limulunguka lyonna ate yasimatuka teyasimatuka nange kye mbagamba bwe mbanga ati mu kunyumya mboozi zino nga zikwata kuli olulangira abalangira n'abambejja mwenna nga mwesudde gwa naggamba mulinyumiza ki abaana abaliddawo era mulitunyumiza ki nga ffe abati alina empeka enumera bannange nakulaba Katonda abakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno n'enswaswa etayanula yereega engalabi mukkirize nti mbalabyeko nnyo ngenda empumuza engalabi yange Mukama bankumira takuumira mpeera tulisinkana olundi ku lunaku olw'essabbiiti oba olw'essande ku ssaawa nga ze zimu omuwanika ggulu bw'anaaba nga akkiriza okubanga binkwegezi kyatukubira ku nduulu naye nga njagala obebaza mwenna abatambuza obubaka buno n'okuba nti mbutambuza ate n'enkubira omulango gutakungula buli Muganda yenna ng'omanyi oli wa nsonga ng'otambudde wantu wonna olemeddwa buli kimu ekisoboka genda munnange onoonye obuvu buno obuddo weetambulire kyangu nnyo muleke kwetuulako kubanga bwe weetuulako tonna kyogenda kufuna abamanyi ennono bakyaliyo abamanyi obulombolombo n'ennono bakyaliyo mugende lema kubeera mu kibuga ozunga nga atunda paani naye ng'ekikusiye mu bwavu mpeweze wammwe kyolina okukola kintu kino na mitwalo 5 aye n'ogenda n'obakubjako emitwalo 5 miliyoni bakuwonye nedda kintu kitono nnyo mugende mulime ebijja by'abajjajjammwe mugende mulambule embuga zammwe mugende mulambule amasaza mugende mwebuuza okwebuuza kitono nnyo olaba musasula consultation fee ogenda mu office oba okulaba abasawo lwaki temugenda ne mwebuuza ku nsonga ku bika byammwe lwaki temugenda ne mwebuuza ku bajjajjammwe abakyabalina abakyabasobola obbabuulira ensonga zino mugende mubabuuze ebintu bino mujja kuba mbitereeza muleme kuzungira mu kibuga nga mulina ebibatawaanya muleme genda mubalokole nti babawonye tebajja bawonya kubanga empewo tebazigoba empewo ne boolikola tebazigoba Mukama bankumira takuumira mpeera musibe bulungi mweraba sigadde Lumbuye Fred Chemical Ali nga bwe twesabira tusabire Ssaabasajja Kabaka tusabire Robert Kyagulanyi Ssentamu tusabire Obuganda tusabire ne Uganda yonna Mukama gy'oli yonna kutukusaba ebintu bino bigenda maaso mu nsi obikwase emikono egisukkamu 2 gy'olina oteeka omukono ogw'enjawulo eri Ssaabasajja Kabaka ne bannayuganda bonna n'Abaganda buli omu gy'awangaalira omuteeka omukono ogw'ekisa afune omukumu omuwa obukuumi abaana baabwe n'ebyenfuna byonna bisobole okuba nti biyitimuka buli muntu yenna awulira nti atendeereddwa Omukama gy'ali genda omusabe ajja kukuddamu naye ate omusabira mu budde obutuufu kubanga ebyokkola aba alina bingi saba ebisoboka ebitabusoboka byesonyiwe mumpulidde bulungi n'alimu obulungi ate dda nannyuka weewaawo musibe bulungi mweraba